Tukwaniriza ku Brita Updates wano wosanga olugambo lwa buli kika n'olwekyo mukwano gwange nkusaba subscribinga, likinga, sharinga kubanga olugambo tulina tomoni. Muge tulina olwaleero ogamba one yanoba tatadde akatambi. Tulagawa wanene bujulizi ku bujulizi. Obunkenke bweyongedde. Ogamba omukulu owa CDF tavuddeyo ku mutimbagano gwa X. N'ategezaako nti omusibe we bwe yakutta olunaku olw'eggulo agenda muta naye ng'awa nsonga ki? Nsonga za nappi zimuweddeko. Akubanja bwawerekerwako akuwalana ogambe mbwe bateredde mmwanyi. Omubaka omulondo ono w'e Masaka ngamba gobakawo obwa Minisita Justin Nammeere avuddeyo n'ayambalira Joel Ssenyonyi luno si lwakuggwa. Omukwano gunyuma we guba gutandika so we gukula gubamu okubowamu ate we gutama oba mugumiikiriza omukwano lubanga luyimba. Ate ogamba tetwali wano ku mbaga eyamenya n'ebituuke. Enjogerera bayawukanye Bannayuganda muli baloko. Olunaku olw'eggulo kano Edith Nakalema yavuddeyo n'awuniikiriza eggwanga bwe yatutegeezezzaako nti yali Miss Uganda Stella Nantumbwe ng'ono yali yakafumbirwa omwami we ebbanga teryali ddene. Yanoba teyakoma ku kyakunoba n'anoba n'ebintu by'omusajja. Yavuddeyo n'amutegeeza nti singa oba okoye omusajja tekikwetagisa genda na bintu bya musajja bikomyewo kubanga obubeera bubbi. N'obwe yandwadde yapaakinze bya muwalaawe ezo si mpisa nze nno sijja kukittira maaso kubanga nasalawo okulwanyisa obulyake n'okubuzaabuza n'obugobya n'ebibi byonna. Maama wa Nantumbwe kye yakoze mulimu n'obubbi. Bw'ova mu maka ago n'ogenda mu maka g'omulala n'obwe waba mwana wo n'ojjayo ky'otooteekayo ggwe kennyini obwo buba bubbi. Yandibadde ajja mu maka muno mu mpisa ezakkiririzaamu oba ez'omu Buganda n'abuuza muwalaawe twakugaba ensonga eyakujja wano yeki. Yandisoose na bwe wabaawo essumu nga nkimanyi sirina kubuusabuusa nti bba wa Nantumbwe oyo eyali Miss Uganda ddala ayina essumu. Singa maama ono kye yakoze yakubidde mukoowe essimu n'amugamba mutabani kiki ekiri ensonga ki? Tubadde tukyali awo ng'eyanoba ngamba Stella Nantumbwe avuddeyo n'atuyiwamu akatambi ng'olunaku lwe yanoba yakwata obujulizi obw'enju yonna 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 n'alyoka atulaga obutandaalo n'alyoka atulaga bupaasi ekisenge ekiwuniikiriza intaneti. Kiki yali agezaako otegeeza ng'agamba mu maka temwali bya bugagga byayinza kutwala era bwe yali anoba yagenda na mmotoka ye yokka. Kigambibwa mbu nti ezimu ku nsonga ezaamunobya ennyumba yali enfunda naawe obyerabiddeko. Ennaku z'omwezi zaali nga 3 omwezi gwa Okitoba 2023 Shakib Cham n'awasa mukyala we Zari Hassan e Pretoria, South Africa era ng'omukwano gwabwe bagumazeemu emyaka 5 bweddu kyekisanja naye munnange byazebbi. Abalonzi Shakib tebaamwongedde kalulu. Abalonzi tebaamwongedde kalulu. Engeri omukwano gwabwe gye gwatandikira ku intaneti era baasaze bagumalire ku intaneti oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekinene ekigoba Shakib ekyavudde ku mutimbagano ku social media za Zari ng'atutegeezaako nti relationship yabwe yakoze ki? Yaweddewo. Olwo bamulamu bwa intaneti ne tulyoka tujjayo enjala tusala ekigambo left right center era nga Hajati Namyalo yavuddeyo n'atutegeezaako nti ekyakwanyizza Zari ne Shakib mu mukwano ogw'ekimmemmente gwe babaddemu nti Shakib yebali tatuulako wamu embaliga zaamufuukira embaliga. Ne Shakib yavuddeyo ne yeewozaako ng'agamba nti ensonga ez'abatabula abadde taweebwa kitiibwa mu maka nga ye nnyini maka nga ye omusajja wabula ng'ensonga ziri nti nga ffe bamulamu ku intaneti nga kirowoozebwa nti nga tubadde tuziraba amanyi ebintu bya bujulizi ku bujulizi nti amaka ago gabaddemu abasajja 2 ng'era bw'omanyi enkoko empanga 2 tesobola beera mu oluggya lumu emu eba erina okulekulira.
Kali bufumbo buyinza kutambula ne buwangaala nga temuli mu respect. Nze singa zala badandabirira nga mbeezaawo nga ndi committed disrespect naye neebeezaawo nekolera buli kimu ne tobeera ng'omusajja ekinene ennyo nga mikulira ate Katonda ekinene nnyo sente ze nali nfunyeeko ennyingi sali mwena mukimanyi musimu si muntu mugabi muntu mukodo simuwaidde buli omu akimanyi kuba ku mikola gye paka baganda be ekinene nnyo sente yali ampadde ezinte nnyingi ez'awamu nagenda naye Tanzania ne bamuwa 10,000 emitwalo gyalinganga 4 kwe kunkwatira 2,000 n'azimpa atugenda kuddawo olwokuba mumpaddeyo emiliyoni ye Uganda emukitundu ddawo mumanyire mbondabirira. Ate ebyo nga tubitadde ku bbali y'omubaka omulondo wa Masaka City ng'ambe eyakaweebwa wa Minisita Honorable Justin Nammere avuddeyo n'ayambalira Joel Ssennyonyi oluvannyuma lw'okugendera mu kuziika n'alekerera egyamututte n'amuwalampa. Yagambye mu kifo ky'okukola emirimu egyamututte okutuusa obubaka bwe bw'okukungubaga na butya bw'agenda okuyamba abantu abaviiriddeko omuntu wabwe b'omugaso nadda mu kuwononooza ebitamukwatako awalampa Honorable eyakaweebwa obwa Minisita ng'amwogerako ebijweteke. Waliwo wano omubaka sina mubaka muyaaye yabeepaatiikako wano e Masaka. Omubbi w'obululu nawulidde agamba nti agenda mu Ministry ya Local Government kukwata babbi nga gwe kennyini wabba akalulu k'abantu toga nti ogenda kukwata babbi. Oyo naye baamuwamba mubijjukira wa NRM naye ne bamuwamba nendaba bambi bbaawe n'agamba nti nze ndi opposition sirina wa NRM ndi opposition mumpe omukyala wange. Kakati n'aba NRM muyinza okulowooza nti muli safe. Tewali ali safe, tewali bannaddiini tebali safe. Nammere yagambye nti Ssennyonyi yagenze n'emmotoka ezamwebwa gavumenti 5 n'abakuumi n'amabugo ga mitwalo 10. Ate teyakomye ku ekyo n'asinzira mu kukungubaga n'ategeeza abakungubazi nti mu Uganda tebali safe. Kyokka nga ye yagenze n'emmotoka za gavumenti ze yamuwa 5 n'abakuumi abamuweebwa gavumenti. Buuze naawe Ssennyonyi ani muya? Eri omuntu omuyaye nga mwabeefuula perfect. Muwasiza abakazi mu buli kkoona ate n'ebisiyaga mubirya nga naawe oyogera ku buyaye. Nga abantu abamu mbayamba buyambi mwebaze n'omusajja eyampa obwa Minisita. Kuba ebimu mbyerekereza ne ŋŋamba katuyambe eggwanga tubeere ku bikulu. Muzeeyi leero President Museveni leero atusomesezza Chapgundi verse eri mu Exodus nti balemwa okukola bye balina okukola. Okay. Ne badda mu kukola ebitagasa. Okay. Oyo Ssennyonyi kye yabadde alina okukola ng'atuuse mu kyalo. Mwaba abakungubazi kwe kubabuulira ye nga leader of opposition simanya n'okubiki. Bagenda kukola ki okuyamba famire eyo. Kati yazze mu kubabuulira bitagasa. Kati awo yabadde alabawo omuntu atakimanyi nti waliwo abantu abannonda n'abatannonda. Bagamba nti akusingako akubisa gw'okutte. CDF avuddeyo ku mutimbagano gwa Twitter n'atutegeezako nti omusibe gwe yatutte olunaku olw'eggulo agenda kumuta olunaku olwaleero naye nga nsonga kijaawa munappi zaamuweddeko. Bagamba omukulu ono gye baamututte waliwo embeera ey'enjawulo eyamutuuseeko. Omukulu alyoka aveeyo ku mutimbagano agambe nti nappi zaamuweddeko. Awo neebuuliza ki ekigenda mu maaso. Omusibe yabadde alina okuwa omukulu General Muhoozi sanction letter emuyita mu kkooti ajje abitebye. Omukulu n'amwesooka. Kuba twazeemu okulaba ng'omusibe waliwo obufaananyi obutambula ku internet ng'asibiddwa amaaso nga n'engoye yayambaddeko za bitundu. Yabaaye kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga?